Honorable Minister, government yatuwa oluzi, fete tukyalina luzi. Amaze kachima mailo namba oluzi yalusibirayo. Nzizi bbiri. Naikondo ya government yagisibirayo. Ayokya amayumba g'abantu era yagokya. Waliwo omwana mukasa. Yayokya ennyumba ya mukasa. Ennyumba ziringa 5 ze yayokya. Okuzikuma omuliro yalagira basajja be ne basukuma omuliro. Era abali wano kazibwe mugende mu government zinayogedde. Nze yangamba ntwala Rufenya neze ne wayo nga saddaaka. Anzite yenga mpira mazima. Era Honorable nkubulira amazima. Abapoliisi beetereze gye bali okuva ekiriri ekanuli empigi obuzibu bwonna buli ku poliisi. Abapoliisi mwetereze naffe tuzadde abaana bali mu kusoma naye bw'olibanga owummudde ng'owange yali mu ofiisi olikola otya? Abatakola bubi mugende mu maaso. RDC Njuki ono omusajja akoze omulimu. Waliwo omukyala bamutanga Kashaka RDC yali eggomba omukazi yatufuluga naye Mukama yali makyali muwa. Niye akalembeza katuliko ka mwami Njuki ono Haji kufa n'abalala batugenda kufa. Tubabulira amazima. Poze ekirala nga maliriza Honorable Minister mwami Kazibu oyo golaba ettaka lye bwaligula ekyamazima yagamba mutekuliko bantu tasasula muntu naye ebyo gyekikwawa abantu amazeko emyaka 6 naddira amalalo g'abantu n'agayiwako ettaka ekyo mu nsi gyekiri eddembe ly'omufu. Kazibuwe teyagalira ddala bantu babaako kye bagamba ku bantu. Kati nze ekitibwa Minister Kazibuwe era kuwulirako nnyo ku Bukedde essaawa 2 paka essaawa 3 ku leediyo yenze Luzi Emmanuel. Kazibuwe yajja kuno 2019 omwezi ogwokutaano yali bbato kuno wawunya evvumbe naye kati evvumbe terinaggwako. Abantu bali mu kubonaabona tetulina tetulina kye tulya ebibanja byonna yabisiba emmere y'abantu emmere yaffe yonna yagirunda ente era bayinfooma be bonna bali wano tubalaba naye tusaba wekitibwa Minister olwo pulezidenti waffe omulungi n'obwesigo bwe yakuteekamu okoze order sengenga olunaku lwaleero afeeko abantu tufune ku lwaleero naye tuli bubi tusula bubi bakadde baffe bali mu kubonaabona twayanze nnyo tweyanze kwemu yeeyo naye ensonga eyaffe ya famire omwami Samu Kiwala Nsubuga yeefunza ettaka lye famire bwe yeefunza ettaka lye famire bakitaffe tebaafuna migabo gyabwe tuzitambuza ebbanga liwanvu okuva lwe nazaalibwa tulaba taata ali mu kubonaabona n'ebyo naffe okuva lwe twazaalibwa paka kati naye ekyembi taata yakafa kati ffe tuli mu buzibu era olwaleero luno mbadde nga nkubirwa n'amasimu tusaalimbira mu bibanja tusimbyeko ebintu nga poliisi eŋŋamba ennoonya. Basebo n'ennyabo tusaba buyambi okuva eri ofiisi eyo. Mpozi ensonga endala waliwo ekitundu kye boogeddeko taata nga yakitunda kiri kuno. Taata teyalagira nti abantu abo babagobeko era ffe twatwalanga omutawaana okulaba nti wakiri taata abantu abo abawa obuki obuwandiike. Ndowooza wano waliwo ne mwami Kabanda tubadde naye mu kukola ki mu kulwana tulabe bannaffe baganda baffe batuuze bannaffe baliwo batya naye omukulu eyagula nze simumanyi soogerangako naye kyekyamazima. Nesuubiza wadde nalwawo naye Katonda bwatyo bwakola alwawo naye n'akola ekituufu. Waliwo okwanguwa n'ojjula entamu etanajja kati nali saagala kujjula ntamu etanaba kujja era nsuubira kati tugenda njagala kwebaza mukama wange bwana RDC mu kitundu nti omulimu gwakoze nze ku lwange sandi gukoze lwakuba siri ku ground. Naye bwe nawulira ensonga zammwe nasaba mukama w'eddiini wa RDC zibonna namperekera ne tujja ne tumusanga wano era yakola kye yalina okukola okuva olwo nabeera nga mbakubira nga ripooti gye nfuna temukwatibwa naye nga mbasuubiza nti ekiseera kijja kutuuka mufune ettaka lyammwe. Ate nsuubira nammwe ekigambo kijja kuba kyekimu minisita bulijjo kyakozesa bwe nsuubira lwakuba Katonda talya nguzi. Mukama wange bwana RDC mukama gw'omukisa weebale nnyo okukola omulimu omutuufu mu kitundu kyo era bakwongere ekisanja. Wekyalo kino kibayita Budonga. Sangibwa Mbogola ki? Mbogola yatta ababinzi. Luzi
nalumbwa kazibwe twalumbwa kazibwe ku kyalo kuno Ada bayisa atya atukuba atushiba atusayira emmere yaffe atwala mu makooti atwala ku mapoliisi tuyambibwa mu kooti tetuyambibwa twekubidde enduulu wonna naye tubadde tusaba tubadde tusaba minisita asazeewo kitubuulire minisita asazeewo agambye abatuuze bonna abaagobwa ku bibanja byabwe senge nga aveeko lunaku lwa leero abantu batandika okukozesa ebibanja byabwe ng'obuyinza bwebulagira abaona tuli bubi era tubadde tusaba tukubira ne gavumenti omulanga Kazibwe minisita nga watazeewo etteeka ti Kazibwe akwatibwe era tubadde tusaba Kazibwe bamukwata asasule ebintu byaffe naffe tufune ku bwereero naffe tufune ku ntandikwa abaana baffe tebasoma bakazi baffe batunobyeko tuli bubi embeera badde etya embeera tuyisizza bubi nnyo mwami Kazibwe Moses yayita haji naye nga talabaganga kugenda takola kakijja era ssebo mwami oyo atulumiza ekimala ebibanja byonna yabyonoona ero ne mwanya zisaawa olwamalo zinoga n'azisaawa suku yazisanyawo n'azibiza ente ssebo n'emiti abadde agitema abantu wangi minisita atuzizaamu essubi atugambye era nalagira RDC nte ku bibanja byaffe Sengenge asaayibwewo nalagira ne DPC bamukwate n'abantu bakolagana nabo babakwate batwale mu kooti bireme kukoba bukomi mu bigambo abasenze yabagobesa lunwe teyabasasula wadde okutuula nabo abaweeyo akantu yagaana era sewo mukama wange minisita mwami Kazibwe nange yansiba mu kooti yantwala mu kooti emirundi ebiri nga olwasooka yankwata ne muzeeru Takome ne batabani be nantwala Empigi namalayo omwezi mulamba nga ensonga ensibya mwami Kazibwe yakwata abakozi n'abatwala mu nnimiro mu kibanja kya muzeeru Takome nalindi mu kibanja kyange nnima muzeeru Takome nankubira essimu naŋŋamba owaayi abasajja sibamanyi bali mu kulima mu kibanja kyange neŋŋendayo bali baagala kwetema nembajjako enkumbya nembajjako n'amajambiya nengaleeta ewa ne wange era nze mpulira olujja olw'omutaka Ssekayuba Essenge mwava bakyamu era bagenda okutunda ettaka eryo nga n'omusika yakwatibwa n'omukulu wa landizi eyakiikidde wa landizi Arua CI naawe ensaba oyimirire era yali ye nga gyali ku misango emirala naye ennaku zino okuva lwe twajja wano ne president's advisor nkakasa